Essula 18. Mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti, kale ani omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? N'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe, n'agamba nti, mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufuuka ng'abaana abato, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Na buli alisembeza omwana omuto omu ng'ono mu linnya lyange ng'asembezezza nze, naye alyesittaza ku abo abato bano abanzikiriza, waakiri asibibwe mu bulago olubengo olunene, balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja. Zirisanga ensi olw'ebigambo ebisittaza, kubanga ebisittaza tebirema kujja, naye zirisanga omuntu oyo aleeta ekisittaza. Obanga omukono gwo oba kugulu kwo nga kukwesittaza, kutemeko okusuule wala, kye kirungi oyingire mu bulamu ng'obuzeeko omukono oba kugulu, okusinga okusuulibwa mu muliro ogw'emirembe n'emirembe ng'olina emikono gyombi oba amagulu gombi. Era obanga eriiso lyo nga likwesittaza, liggyeemu olisuule wala. Kye kirungi oyingire mu bulamu ng'oli wa ttulu, okusinga okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro ng'olina amaaso gombi. Mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe batunuulira ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Kubanga Omwana w'Omuntu yajja okulokola ekyabula. Mulowooza mutya? Omuntu bw'aba n'endiga ze 100, emu ku zo bw'ebula, taleka ziri 99 n'agenda ku nsozi n'anoonya eyeebuzeeko? Era bw'aba ng'agirabye, mazima mbagamba nti agisanyukira eyo okusinga ziri 99 ezitaabuze. Bwe kityo tekyagalibwa mu maaso ga Kitammwe ali mu ggulu omu ku abo abato bano okuzikirira. Muganda wo bw'akukola obubi, genda omubuulirire ggwe naye mwekka. Bw'akuwulira ng'ofunye muganda wo. Naye bw'atawulira, twala omulala naawe oba babiri, era mu kamwa k'abajulirwa 2 oba 3 buli kigambo kikakate. Era bw'agaana okuwulira abo, buulira ekkanisa. Era bw'agaana okuwulira n'ekkanisa, abeere gy'oli nga munnaggwanga era omuwooza. Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa mu ggulu, era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululirwa mu ggulu. Nate mbagamba nti oba bannammwe 2 bwe beetabanga ku nsi, buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. Kubanga bwe baba 2 oba 3 nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Awo Peetero n'ajja n'amugamba nti, Mukama wange, muganda wange bw'annyonoonanga, naamusonyiwanga emirundi emeka? Okutuusa emirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 70 emirundi 70. Obwakabaka obw'omu ggulu kyebuva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka, eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be. Bwe yasooka okubala, ne bamuleetera omu gw'abanja ettalanta 10, naye kubanga teyalina kyakusasula, mukama we n'alagira okumutunda, ne mukazi we, n'abaana be, n'ebintu byonna by'ali nabyo, ebbanja liggwe. Awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange, manja mpola, nange ndikusasula byonna. Mukama w'omuddu oyo n'amusaasira, n'amuta, n'amusonyiwa ebbanja. Naye omuddu oyo n'afuluma, n'asanga muddu munne gwe yali abanja eddinaali 10, n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti, sasula ebbanja lyange. Awo omuddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti, manja mpola, nange ndikusasula. N'atakkiriza, naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera amale okusasula ebbanja. Awo baddu banne bwe baalaba bwe bibadde, ne banakuwala nnyo, ne bagenda ne babuulira mukama waabwe ebigambo byonna ebibaddeyo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti, ggwe omuddu omubi, nakusonyiwa ebbanja liri lyonna kubanga wanneegayirira. Naawe tekikugwanidde kusaasira muddu munno nga nze bwe nakusaasira ggwe. Mukama we n'asunguwala, n'amuwa mubambowa amale okusasula ebbanja lyonna. Bw'atyo Kitange ali mu ggulu bw'alibakola bwe mutasonyiwa mu mitima gyammwe buli muntu muganda we.